Anita, zero distance. I'm requesting 00. Zenamwe kajiko na chi. Me don't know, you don't know, the bearing. Tomanyi when the katina when ali. Dochi watu chinyolanga stayering. Bode to bode matemumani. I'm in love. Ekiyimba ekyo nakikoze n'ekimeke kiranda omubwati one love. Anita, awe nyine obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Yongeramu ku ddoboozi. Obulamu bulungi. Embeera etambula etya essaawa zino eno nga bw'oli? Mbeera simbi sofa. Wajja ne style eyali ey'enjawulo mu music abantu bakwaniriza nga oli muyimbi wa njawulo abakyala tebakuba style eyo eringa erimu rough neck naye gwe wajja n'ekintu ky'enjawulo kitambula kitya? Ekyo kintu kirinakyo just eddoboozi yange lirinakyo sikolangako nawadde ku rehearsals kuba bukubirwaga. I was just talented to do that. Obadde otubuzeeko ebbanga eriwera abantu abasinga nga balowooza okusinziira ku saga ezatuukawo wakati wo n'omwami nti ze zibadde zaakubuza kutandikira awo era mwabimaliriza mutya ensonga ezo ezizo n'omwami we? Mbadde saagala tugendeyo nnyo tuyitire just briefly. Ngenda bayitiramu katono. Ekituufu kiri nti twateesa twabivaako like kunyiigagana buli omu cause is the father of my daughter. Tulina omwana so twatula family netula tulimala. Naye ng'era nga bw'ogambye nti okubula oba nabula lwakubanga nti ebyo byaliwo no si ekyo. Just nalina stress zange nengamba ntandulemu. Final omaze n'okomawo ovuddeyo n'okomawo mu ndongo mbutongole naye wakomeddewo n'amaanyi ate n'omukulu gwe tumanyi nti tamala gagaba kolabo naddala eri abakyala. Wakituuseeko otya enteesaganya zabadde zitya? Kakati nze nga omanyi abayimbi bw'oba omunoonya atasobola kubula. Nze mbadde faani w'ennyonyi lwabwe mbadde siriiwo. So kati nakubirako omu bakyalire nandagirirayo nengendayo. Nemusanga tukyali bali ne ku live awo abantu bandaba n'okundaba nga ngendawo nambuuza gwani nemugamba nti Anita da Diva. Nagamba nali faani wo by the way obulirawa naawe olimba. Awo twatandikira teyankalubiriza nnyo sijja kulimba. Amangu ago mwayingirirawo studio. Era yangamba oli muyimbi nti ye nemugamba but sitera kwewandiikira nangamba ojja kuyingira studio genda wali eri oteekemu ggwe. Ngenda nenteekamu najja and he liked that chorus. Wangi? Esegeeza kati oli mu Fangoni. Oli official mu Fangoni? Ndi mu Fangoni but even if waliyo management ng'eyagala kunteekamu ssente era still basobola tutuukirira but nga ndi mu Fangoni okitegeera. Akwetaaga yenna ayita mu Fangoni. Nanga asooka kuntuukirira. Nga ka speed fenna tutuukirira oba Fangoni yonna gw'ofuna n'omuga njagala Anita aba asobola okunfuna. Ka speed nga nange oba ontuukiridde oba osobola okunfuna. Naye bali abantu nga bangi abali mu Fangoni nosobola okumalako nabo nga ggwe omukazi. Ate waliwo obuzibu. Eggaali abaana empisa nazo nga teziyimiridde. Nze kuva dda mbeera mu baboys abo. Kati owulira gy'ofiitinga. Fiitingayo bulungi. Kigambibwa obadde otubuzeeko ebbanga ddene nga tulowooza oba ebintu by'omusajja bye byakutwala. Kati ate wuuyo ze nandongo mpya. Omusajja mwaddiŋŋana nga mmaze okubaako bye mwogera oba mwakiteera ddala. Omusajja tetwaddiŋŋana mukwano gwange. Bisinga eby'abasajja bannange. Not now. Abitubulira kubanga waliyo abakazi abakwegomba nga bagamba bannange Anita yaddawa oba yaddayo mu bufumbo. Omanyi abasajja abo batufuga nnyo. Kituufu ddala mwabiteera ddala kati oli single? Ndi single Anita da Diva. And searching? No. I'm not searching. Kati ekitalya mmere okikola otya? Kijja kubeerawo. Kasita tetufunda. Back to music Anita. Nga tuzzeeko ku producer oba omukulu agambe yakuzuula oba yakuwa style n'okukubira oluyimba lwo lwasinga okuba olwa zero distance. Nashiwanda tugambe nga bw'okomewo mu ndongo n'amunoonyako ne mukolawo oluyimba olulala. Okumunoonyako kifaana twayawukana tutandimba ngenda munoonyako. Like music. Nze waba ayagadde asobola okunga kuba producer nange ndi muyimbi by the way. Era nengenda mu studio nga waliyo Nashiwanda nga producer ntuula n'enkola oluyimba n'envaayo. Sirina buzibu naye. Nga togenzeeyo ng'omunoonyezaako mukole nga wamunoonya oli ne mukola. Since yanoonya Nashiwanda by the way before okubeera manager wange.
yandaba nti kisoboka ino nandiira mukuba yandaba nga ndi mu process nga ndi serious ndoza wakomawo nakusayininga wakomawo nakusayininga nga manager nga bwe mwali simanyi yakatonda mukkiriza simanyi sijja kulimba nga yakulaba nti kisoboka era yalina ekirooto ba vision y'amaanyi nga ndoza yalina bwakulaba olaba otya oddayo n'omutuukirira ne mukigoba nga bwe kyali singa naddayo buzibu ki ekikulemesa ndaba nga ate kati kisaawe naate ojeba nedda tewali buzibu kyaggwa tewali ngeri yonna gye musobola kuddamu okukola sijja kulimba simanyi kuba tetwogera simuwuliza tampuliza kati nkola byange naye akola bibi omaze ebbanga ki nga tomuwuliza bbanga ddene nnyo nnyo abantu bagamba ebyabawula byalimu omukwano nga muvudde ku by'omuziki omaawo nedda balimba okufaako obufi tekisoboka ate tekiribaawo kyogamba omweganira mu maaso g'abantu Nashwanda yes nina abaana aba bwemba nga nali mbaleko omukwano Nashwanda baffe owaye nga tuzeeko ku music kati neera essaawa zino tukitwale nti alien skin yaliko amasannyalaze go mullo amasanyalaze gali ku alien skin oyo era wondabira waneeno nammwe mubadde temukyannoonya mwali mwambaako twakuvaako lwa nsonga za musajja naye kati okyali mu depression musajja yayimba nze nyimba mumwandibadde mungoberera muyimbi waffe nga bomanyi naye kati kibanda ye yabikoze sijja kulimba era simanyi wengenda mwebaza mu kaseera ako abantu bangi bavayo ne beekwasa nti okozesa ebiragalalagala bye byali bikutusiza mu mbeera eyo ng'ogyeko ekyomusajja essaawa eno okyakozesa ku biragalalagala oba baali bakusibako matunga kapapulisa nali mbikozesa era nammwe mukimanyi kuba nabagambako naye sikyabikoze sijja kulimba. It's been a long time nga sibikozesa yadde nakama sisuubira nti ndiddamu naye ate gye wagenze mu fangoni kwakyo yemmere yaayo ogenda kikola otya ate nzinze yenze ayagala okukwacyakwacye nze mba sikwacya mu fangoni bangobayo tewali agenda kungobayo you don't fit in them. I do. Why do you think I don't fit in them? Because sikwacha no ekitugatta muziki na kubeera bakyali sinkwacho essaawa zino tukitwala nti omuntu eyandinoonyezza Anita da Diva alina musanga ku fangoni ate singa bateekawo ezzalawo eryokufuna oza binaaba tebi ezzalawo anti abaana ba fangoni abasinga balina ezzalawo tebasobola ate kati mpanna bakozi bazaala bataagala nzi bali bakyali bange bazaala wabazalaye tebalina buzibu nno yadde n'abantu abo ennaku zino nga babakuba nnyo ebikono babakuba ebikono mu musical eyo bantu tebapangisibwa nti ekivuli kiriko alien skin tajja kujja abaana baleka bakoze effujjo kati ate gwe gye weinudde ng'omukyala how are you going to manage that? I will manage si buli time nti ngenda kubeeranga ne alien skin of course ajja kugenda nga ku stage nange gende ku stage buli omu alina time yegenda ku stage anti ojja n'eggaali namba ate waliwo obuzibu ankwatako nga bamuwa mu fangoni mulimu abayimbi abalala bangi olowooza banaafuna obudde obumala obubo oba obwabali bwe bagenda otoolako bawezze buli omu balina obudde bwe wali bali abaana beemala bo nga bo nga tumaliriza ejambo ki lyosobola okugamba abantu abakozesa ebiragalalagala nti nga tutandikidde ddala mu new management gyolimu abakozesa ebiragalalagala bannaye tuli bantu bakulu omuntu yenna asobola otula nagala naye kino bwenkikozesa kinyongerako ki bwenkikozesa kintoolako ki kati bwoba olaba nga kikwongerako liwaddembe n'ebiragala byo oba olaba nga tekikwongerako my friend better quit kyenyinza okunyonyola solonga zoli muntu mukulu kola ekyo kijjamu oba sente ze zakukomezaawo amangu nogaaka nfune wenneekwata wenaba ngenze mu federation bampa akange sente zaki eza federation obuwumbi obutanga sigendanga nayo kale wamulayi naye ng'obiwulira singa ziba kuyita nti Anita jangu twagala kubawa ku sente misinde super ati gosogana sente ndagirira anti waliyo emisoso gy'olina okukola ki okugoberera
yakubanoonyaako mbadde sikimanyi naye nga mbadde mbawulira tebandyaku ssente